our performance. Twakwebaza abasponsa baffe mwebale nnyo namwe bujja kufunayo akadda okubuuza ku bantu. Basically kyekyo nze omulimu gwange kumanaginga na muyimbi na stage. So abayimbi mwenna mujje ate mubeere smart ate muyimbe ennyimba ezituwesa ekitiibwa ng'okwepica kwekuba bifaananyi. So tojja n'owemulira ku stage yambala bulungi tuyimbe kintu tukikube, otherwise bafaani tubalinze enkya tukikwasaganya. Weewaawo ebibuuzo 5 byokka byenjagala. Tugenda kukuddamu enkya official kwepica kwa nkya, tetugeza ne tukusanga nga weepica leero. Not taking pictures till tomorrow. Kwepica kuba bifaananyi tusuubire security y'amaanyi wano nga ojja esimu yange okuba ekifaananyi teryagikwata bana. Security eri very tight. Byonna ebitongole twabituukiridde bya security muli city, police, magye, military, bawusaazi. Manya buli muntu agenda kuba safe n'ekintu kye kyonna kyazze nakyo. Ogenda kuba safe n'essimu yo n'akasawoko ne ssente zo. So manya oli safe kuba omubbi tabba waka. Okuyingira sente nti kibuzo wakimbuuza ne yesterday. Okuyingira mu kwepica kuba omutwalo ku sente nti nnyo zi affordable, buli muntu asobola okwaffordinga omutwalo okujja okulaba abayimbi bya Uganda bonna bakomediani bonna sente ziba nti mutwalo gumu VIP emitwalo 3 tebe zange tezinaggwawo ng'abayimbi ababi bagamba table sold out. Zange zikyaliwo okyasobola okugula table in case oyagala kutuula nga kiboosire table ya miliyoni 3. Tusuubire famire yo kubanga nayo eri wano mu kwepica. Kati ate famire yange ebeerawo buli kaseera. Gw'osuubira ate leero ku mukolo gwe nnyini kuba guno gwe gusigegero sembayo okubeera erugogo. Show yange nesembayo erugogo, sigenda kudda lugogo, asitangi mala wano ngenda noonye wantu ewalala. Bwe tuba tetufunye nakivubo bannamboole siddamu kola show. Airstrip kolo ntini. Ekyo ekisaawe kibakanga bukanzi naye paati esinga ya paaki bo balina bye bateeka buteeti bwabwe ne bwekyanga. Ntini nnyo toyinza kompeyaringa airstrip ku lugogo wano we tupimira amaanyi amatuufu. Ekisaawe kino omwaka oguwedde kibaddemu ebyafaayo bingi. Olina enkuba okutwala zi stage n'emirala. Ebintu bino hazards because kuba waliwo ne stage gye twali tulabangako eyajja wano. Stage kimulabanga nejja omuliro eyali stage nnungi naye ya delivering ekintu ekikyali kirungi. Ye stage yali yakabi naye y'omuyimbi mwalimu nyegenyege yamaani. Ate ebintu bya stage okugwa ebyo bya Mungu tegera si byange, sinza aleeta enkuba, sinza aleeta omusana, ebyo bya Katonda. Nze nkola kyensobodde okukola era ne Dr. Chameleon yakola buli kye yali asobodde okukola. Ebyo Katonda yabireeta weewaawo abamu mwabiyisibako nga mumanyi bannamawulire mwagala nnyo entalo yamaani naye ebya Katonda. Subiremu eno concert eri atakuwadde ddulo. Buli muyimbi ambeereddewo era bakoze ebbanja era bammanja. In fact nja kubeerawo buli muyimbi ambeereddewo. Wanze nga mbagambye lugogo njikoma mwaka guno. Bwe mba nakivugo tebagimpadde oba Namboole njasigaza kuyimbiranga ku bayimbi bakyali bange abambeereddewo yamaani. Abayimbi atagenda kulinya ataliiwo kuba abayimbi bali abamu bajja kuba ku country abamu tebaliiwo abalina show zaabwe ataliiwo ajja kuba naye yenna ali e Kampala kimukakatikako okubeera wano. Teri gwekoze nange ekyesitula ate kati kusitula abalala nange ekyalina olugendo lwange oluwanvu. Stage gye tubawadde mweyagalire kololo gikubye emirundi 2 mu mwaka. Lugogo si kololo. Olaba wopakuka. Lugogo. Era nakyo kisoboka. Kololo okolayo ku bayimbi. Oba toweyagaliza nako. Okweyagaliza. Of course neyagaliza nga naye weyagaliza. Omuntu yeyagaliza wano. Lwaki toyitayo abaganda bwe kiba tebaliyo abakusinga okuweereza amawulire. Ani Muganda obaleete wano nabo batandika okukola omulimu gw'okola. Oyo si Muganda, oyo mukyalawo. Kimanyi. Omulala